nasanga akantu mu nsonda mu studio munda wansi wa carpet nga kaveera kazinge bulungi ngendo zungula bwenti nga mulimu emmwanyi mulimu obutititi mulimu obuntuntu obwa bulaka mulimu n'obudagadagala naye nga kulaga kuliko omusaayi kwasaliwako ki omusaayi sadaka kakati lumu manefulukuta mu kiyumba eno gye tutundira enjayi ngwa ku mutwe gwe goba gwa nkoko kuba gwali kawanga naye nga gamutwe kulinga gwali gwa kinyonyi nga bagufumiseemu ebintu nga bagufumiseemu mwalimu n'empiso nga mulimu baguzinzeeko n'akaayi bwe bati nga bagutadde mu ntebe mwentera okutuula mwenkolera munange kirazisuulaawe mwanyi bbiri nenzira munda eri kati ugenda okulaba babiri basatu bazze ng'emu nga njijjeyo mu nsawo nga mbe neefulaaji meketa nga bamekinga bamanya nti olaba amekete mwanyi yaka yataddewo neziri kati netusooka tubeerawo mu katwawo ne mbafuula bize nga bwentunda wano wentundayo bagdayo eri nabo ne kasente kaabwe ne bakatwala eri balowooza nze byenkola ndowooza mbatwalaganya kumbe nze ndi kusiba kakookolo nenzijja nemba nga abayitako nenkuba asooka sirapu n'agwa owokubiri sirapu n'agwa owokusatu nenzira ku producer ne mukuba zisirapu nga bwe mugamba ategwe kasajja gwe kankukubire ddala kuba govaako olumbe olugendo tumalawo gwoyagala tugobesa ne mukuba sirapu mpaka yayingira sirapu zenga 8 mpaka yayingira mu studio. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Alive kwe tuli amanya bampita Rimasam obose okumpita Metani Club Bongo weewaawo twebaza Mukama olunaku luno tumwebaza olw'ekisa era tumwebaza olw'engeri gy'atwagaddemu etenkanika era ey'omuwendo. Tumwebaza olw'okutulonda, tumwebaza olw'okutusaasira n'ebyo ebituyitiriddeko ne bitulema n'atatulamuza busungu na ttima baba n'asigala nga buli kadde atubembejja atubambaatira era nga tatujja mu kifuba kye. Kale eyo kitaffe eyo yatwalanga abaana eyo yatalina mu maaso g'abaana b'abantu era eyo yalaba ebintu mu ngeri zasinza okuba ey'enjawulo. Musembeze leero okufuuka omulokozi wo ndowooza kiyamba gwe nkiddamu bw'omusembeza gwe kennyini ojja kulaba ebikyuka mu bulamu bwo nga bingi. Aleeta ddembe kwagala na kwesiima. Kale nno lekera osenga ettima obukyayi n'okukungubaga nga nannyini gaba mirembe nannyini bulamu waali. Mikwano gyaffe ekimala Bongo Charity Foundation tuli mu kuzimbira abaana asomero Kamengo. Kitegeeza ki ekyo? Tuyita mu kusiiga ebifaananyi okutuukiriza obuweereza buno. Bw'alina ekifaananyi kyonna ky'olina osobola okituwa ne tukisiiga akasente akakivaamu ne tukakozesa okugula matiriyo. Tuli mu kusereka amabaati, boliti n'okusasula abazimbi. Obuweereza buno twabuzimbira ku nkola y'okukyusa ebyaliwo. Tetwajja kusabiriza abazungu, kuwandikira abazungu mabaluwa ga kusabiriza. Wanaffe tulina ekirooto nti wande bali tuwandiikirako amabaluwa abazungu abo be mutya nga naffe batusaba buyambi. Wande era saagala kuva mu nsi nga sikirabyeko. Bongo Charity Foundation njagala foundation ebeesoose njagala ebe foundation esoose okudonatingira abazungu. Naffe tusitwano container baziri za nsawo zine za craft zetukola oba za bisiga nugenda ku designinga church y'abazungu bacheru pesa mweya oba yakutunda ati pieces zaffe mu butale bwawe kubayamba kongo muzira guba kubye enjala n'ebirala naye njagala kibeewo era tubeera foundation ewandiikiddwa bitabo by'eggulu nti yakiraga n'ekiba
era n'ekiragira ddala nkisoboka. Naffe sobola ntingira abazungu, tetwajja wano okusabiriza abazungu kuba buli omuntu bwakusabiriza oyo gwe basabirizaawo atwala omukisa gw'oyo asabiriza buli bwamuwa buli kimu akitwala. So naffe tuyiga akojo k'okutwala emikisa nga tuyita mu okuwa teeka lya bulamu. Kale naawe alina ekintu ky'ekikumi ekyensoso otuwaayo konako olina luganga mukagulemu amabaati, mukagulemu bodiki, obutimba n'ebirala, omulimu gutambule. Wewa omukulu jabaleko se kale muganda wange obulamu si bubi, embeera ekitiibwa kya Mukama akyakuuma. Embeera tenaba kubeera gumite, naye nga mwana wa Katonda ali eno ku MR Live bagenda embeera bagitereeza kubanga kasitompa kamera eno mba musanyufu nnyo, mba mmanya nti kati gumite kubanga kansoke neebaze baganda bange aba Vienna Babas. Waliwo muganda wange abamuta Zengli yansaza akaviri yampadde emyezi egi nsalya bwereere. Ekitiibwa kya Mukama yandabyeyo nangamba nze ngenda kukunyirizanga Vienna Babas wali Zengli. Nakati nabadde ndi awo ne muganda wange Zoti Kisebo nagenza okugula muno nantuye eryenjeru nagenda okugula muno ejo akoleramu lyemu nangamba ankulaba okuntu obutamala nange bunyumira nanyongezaayo endala nangamba njajja kuleta ejo nabadde ndi awo nga naye agendete dola bwennyuma ku kitiibwa kya Mukama. Bannange ntandise okubanga kati olwo nnyimusibwa. Waliwo ne yaŋŋambye nti kakaaga ennaku zino anyirira ova yava ku biyagayaga kuva yava ku mayirungi nti kati afaana bulungi. Ekitiibwa kya Mukama kubanze sina nandabirwamu wakakweraba, sina ndabirwamu mwennerabira, sirina nti oba sina n'obwo budde mbeera gumite nga ntambula nzire nomuzire eri noonya ki kiddako. Bannange abatulaba nze John Roy Sebaggala wa Lusimbi, Chosen John Eric Roy Headboy, Pastor Prophet Chosen John, byonna gwe nze ensi kyenaasiima okumpa nze nja kgenda nakyo kubanga byonna Mukama yaba akikoze eki yaba akireese. N'olwaleero kwe tuli MR Live. Bannange mwebale nnyo abatuyambye okutusheyalinga. Waliwo abasalamu bu video aba TikTok nabo kamba we big up Edward Daguleti, waliwo omulala gwenda bawo bali Reality TV. Waliwo abantu bangi bakwata obuntu bwaffe ne babutema ne babuteeka ku TikTok. Kyemukola kyakabi nammwe Mukama ababalire abaddizeewo kubanga nabo munnange baba n'ebirala ebyoteekayo naye oba oli awo ng'ogira bwoti ogenda okulaba labongo likiroyi naye ng'omuntu eraddeyo mulala. Big up on yourself. Mukama nammwe abawa omukisa. Kwe tuli tugenda kuweereza badde nkusaba mu bigambo nga bisatu okubiriza abali abakyakozesa enjaga ne waragi n'amayirungi babiveeko nga gwe babivaako. Obulamu ne budda tulanga ti obulamu bwadda we no refresh. Mbigambo bisatu just tandikemu. Baganda bange mwenna abali eyo, oba oli muto oba oli mukadde oba oli mukazi oba oli musajja ng'okozesa ebiragalalagala manyi bingi nnyo. Enjaaye, akakoola, waliwo abakozesa amafuta, waliwo abakozesa ebintu bingi, nyabanywa emmindi, abaloga bannaabwe amalogo nago biragalalagala. Ate byo biragalalagala oli ayinza n'okujja ng'alina kyagayiza naye nga zze kkulo nga zze kale bannaye wenna aliyo ng'okozesa ebiragalalagala si birungi mu bulamu bw'omuntu. Naddala enjaaye kati kankubuulire nga tolidde nze kuba nabaga nasibako ate nenjinywa nga nsibye dry tomanyi waje nakoma. Kakati nkukubiriza wenna ali eyo omwana w'essomero kabeere ng'okola mirimu gyo tewaliwo kyofuna mbunya kusooka kunywa njaaye okuvuga boda wenasooka kunywa walajimbo okusooka okugenda okubaako kyokola. Ebikuba bannaye tubikendereze ddala tubyewale kubanga nange mwali mundaba engeri gye nnali nfaanana nange engeri gye nga nzenna nkoze naye nga tolina kyosobolako ng'enviri zisobola zisala kubanga kati bwe nkiteekako mba mu dimension yange. Kati ate gwe naawe oluusi oba tokitaddeeko n'abantu b'embeera nabeeyo mu society era nja kwetondera mwena abali eyo be nayisaamu eggaali oba nakuvuma oba kinga oluusi nzize ntaddeko yali gumite. Kati saawa zino tuli kuki ku muzuuli tulina okuba abaana bakatonda nga tuweesa ekitiibwa kikye tuli kitegedde. Era bannaaye mbakuutira mwenna abali eyo mbakubiriza muve kubikuba ebikuba bigenda kutulemesa. Nze kati naali badde nakuba dda nga ndi USA
nabeeranga eyo nga mbeera mu muddo nno nga mbeera n'abanigi eyo bwe tuguteekako ne tuwuliza reggae ne tuwuliza ragga ne tuwuliza ki ne tukuba freestyle ne tugenda ne twebaka n'enkya ne tuwuliza ennyimba zaffe buli lunaku naye nga tezirina na gye zigenda. Naye Mukama Katonda laba wankolamu ekisa saawa zino ze ndi mu kamera njagala mbeera ekyokulabirako naye mwana wenna ali eyo mwana wa Katonda ng'okyasibiddwa mu mbeera eyo yakakoola okyasibiddwa mu mbeera y'obubbi mu mbeera yakukola ki olina okusaba Mukama Katonda okkirize nti alina gyakwagala okutuuka naye gwe weesibye. Weewaawo omukulu twakoma wali bwewuunyisa sooka olindeko mbadde neerabidde okimanyi nti gyempitireeyo abayaaye batandise okunooma bano benguze ebinaga ebyo byenguze enjaaye siba abantu mbasanga mu kkubo nga basibye n'obugatto baagala kunkubamu bagamba ki mbuno mbajjonkera wansunaaza sikyabafaako kati ne bwe ngendayo okubabongako tebambongako. Anti Katonda bw'aba akukyusa akugobako emikwano emipya emikadde n'akuwa emikwano emipya byaddala nno seba abasajja oli akusanga mukuwa n'agamba mwana gwe Babiloni biki oyinza otya okutuvaamu oli n'akusanga nga takizimukuwa n'agamba okirinamu n'omugamba mwana nakugamba ndi ku Holland n'akuvuma ebigambo bwe biti era gwe tolina magezi totegeera biki kati genda obeere eyo baganda bange ekituufu kiri nti ego si mulimu kasijja gwita mulimu si kyatunda njaayi era bwondaba mbuuza kigambo kya Katonda mbuuza Yesu mbuuza ku nnyimba zange mbuuza kitegedde naye ebyenjaayi munnaye abantu banyiigira ddala ebiseera bisinga era njagadde nkyogereko mu kamera saagala tusinkaneeyo tukubagane kuba nange ndi gumite bwe nakusiŋŋana nga ojagala kuzoleya tujja kuvaawo bubi. Alika kya wavuddewo kati wazze ku level kati mbani nababulirira yakuwooyawooya kwesonyiwa bikuyitiriddeko nakwesonyiwa wakuyitiriddeko kati awo mbani nakwekweka oluusi olina kwekweka waka Katonda gakukyusa ate waliwo ne benalagako ewaka oluusi oba oli awo kokoko nga zissebo nno n'ekiki nakiwako Katonda ajja kukyusa location Katonda baba akukyusa gumiti akuggyako emikwano emikadde ye natandika okukuwa emikwano egijje nga ate agironze bulungi ekitenkanika. Baganda bange si mu bubi ekikoosi ekikadde tiimu maaluuni bwe tubadde tukaluma bwe tubinywa saawa zino nze njagala kweddabulamuko musooke mundyemu kaakawaani si mu bubi ate nabo tubagoba ate era sibagoba njagala nammwe tusigale nga tutambula wamu musobole okulaba nange ekitangala kye nalaba Katonda akusitula obaddemu nga balaba omuntu omupya bagamba bw'aba onaakyuse bw'aba afaana bw'ati naye nze ngenda bagumite oba tebanjagala oba banzijonkere oba biki nze ngenda sigala nga ngenda n'ekigambo kyendiko kati sisobola kuddayo eyo mabega ate amayinja ge bankasukira gennyini ge ngenda okukozesa nzimba obwakabaka bo bennyini mwenja okubajjambawo obubuddamu kati tugende maaso twakomye wali bakujje restaurant egudde osanze malayika ogenze ku lusozi osamira tugenze ku studio olowooza nti studio gye bakututteko kakati owewedde wagenda ku studio ogwa malogo g'abayimbi ne baproducer agatenkanika eddogo baliteeka mu njaga eddogo balikusulira mu ngato nojja n'olyambala simanyi kiba mu ngato ng'ogyambadde batandika okwokya emisito gy'ennyama producer okola oluyimba agamba nti sooka okireyo kiriwo ennyama ojje nayo naye ng'ekituufu kiri nti ayagala kugiwa misambwa bumunoonye yiiti kyanneewunyisiza nnyo naye ekituufu kale abo abayimbi bakozesa okwokya ennyama okuloga bannaawe n'okubamaliriza n'okuloga okufuna amaanyi saabyagala ebyo ebintu era mbivumirira ddala kubanga omuntu atandika n'ennyama eyo kiro n'atuuka n'akutuma embuzi n'adda ku nte ekiddako ndowooza guba mutwe gwa muntu okitegedde kakati twakoma wali eri nga tuli ku studio bintu bitabuse bamaze okungoba mu garage mwe nali nsula eddogo litabuse omukulu oliri yali akola ye mukama wange amaze okunvaamu bangobye mu garage ne studio ebisunza binziiko babimukwasiza ddogo kugambe nasanga nakugamba luli nasanga akantu mu nsonda mu studio munda wansi wa kapeti nga kaveera kazinge bulungi ngendo zungula bwenti nga mulimu emmwanyi mulimu obutiititi mulimu obuntuntu obwa bulaka mulimu n'obudagadagala naye nga kulaga kuliko omusaayi kwasalibwako ki omusaayi sadaka kitegedde sadaka kakati obirekayo kubanga oludde nze oli nali mumanyi nti ebyo olwedde abikola kitegedde neŋŋamba mu mwoyo sitya
ekintu era nkikwata n'ekikebera ne ngamba mukama wano we tutuuse waayi sijja kulabisa n'ekikola ki nembyesonyiwa nembirekawo naye embeera yatandika okukaluba ku studio awo embeera yatandika okukaluba nekalubira ddala neŋŋamba oba oluyimba lwe nakoze ate lwe banviriddeko obuzibu kitegedde ekyokulya nga tekikyalabika kuba nalowooza bwe nakola oluyimba luno siinaayo mulala nemmanya nti kati luno ndeka kati mukama musanyusiza nkoze ekyayagala oluyimba luno ngenda funa n'aba kuba nafuna abo abalinza okulupromotinga bulungi nga tekisoboka ngenda funa abanteeka mu ngezi nga bya bwangu njagala kuva mu buzibu embeera yayongera kuba nzibu embeera yayongera kuba mbi ku studio n'ekyokulya nekibula kati sikyabeera ku studio wano we nali njiriza mbeera wali eri ku kazigo kuba ennyumba ze zimu naye nga mbeera wali wa muganda wange kati yafuuka muganda wange Kenny nga wembeera wenjirizaako wano ku studio bwentunda ebinago byange wali eri mu kiyumba bwentunda enjaga naye waliyo amalogo bakuteera eddagala mu ngatto n'olyoka otambula nno munnaaye ng'otambulira bwereere n'otambula n'ogenda eri emakinde gye zikyukira novaayo n'ogenda ku salaama novaayo n'oyambuka n'ogenda eri olina kubya naganja ngonde tyewana enja eyabbiri ogenda otuukawo ng'agenze olunaku lwonna n'otambulira bwereere kitegedde kati embeera yatuuka nenyigiriza nga nsaba nze nga nzuuka ekyo saa 9 nensoma sapule nga nsaba nga ngenda ne ku church nga nina ne Bible yange ne basekerera nze ku Sunday nga nti nkubamu bulungi akasaati kange nengenda wali ku St. Yohana okusaba nga we baseko baleka baseka ogenda okukomawo bwotyo kubatuukako nga bonna yangu afo gyotuwa enjaga kati ffe tukwewuunya omutunzi w'enjaga ate ova mu church we n'okutta Bible lwaki weefumba nga tuba mu kukaayana buli lunaku obagamba batuyigiriza bino ku church bo nga bakugamba ebyo tebiriyo Yesu wamulabako nga batuyintuisobola okukayana kantu nga kano kati ako kakiko oyambadde ebyo bifaananyi mu biki wololo ne mukayana olunaku lwonna nga tewali kukwatagana kakati lumu mba neefulukuta mu kiyumba eno gye tutundira enjaayi ngwa ku mutwe gwoba gwa nkoko gwali kawanga naye nga gamutwe kulinga gwali gwa kinyonyi nga bagufumiseemu ebintuntu nga bagufumiseemu mwalimu n'empiso nga mulimu baguzinzeeko n'akaayi bwe bati nga bagutadde mu ntebe mwentera okutuula mwenkolera segedde ekyo kyo kyankuba wala nnyo era nempita landiroodi ono omukyala yali yanzikiriza okukolewo ne mugambo bino ebintu byalimu nga muteekawo ekifo kino oba n'agamba naye mwenyini neyeewuunya nnyo buli omu n'abyegaana ab'omukiyumba ne babyegaana ab'omu studio ne babyegaana nemmanya nno kati we bituuse bino biyinza otwaliramu obulamu biyinza otwalira sinabiyinza byali bigenda tutwaliramu obulamu kubanga ekyaliwo nga sikyafuna kyakulya nze golabanga buli kaseera omutima guba gunkuba waliwo ekyali kinyambadde buli kaseera omanyi waliwo kubanga omutolina mirembe okeera kumakya ku mutima kutundugga ogenda kujjawo ekyokulya ogenda kukola otya kumbe oliko ekikuli baagala ntambula enveewaawo nkoleki ngende mbaviire nange nenjiya neŋŋamba Sara tejja kukolaki Sara tejja mmala ava kulima Sara tejja mmala nenyambuka waggulu ku lusozi osamire waggulu ku lusozi mwoyo nze yampa ebintu bino ebimu mbiraba mu firimu ebirala kati nange nsobola okubiteeka mu bulamu obwa bulijjo neŋŋamba bano babanga bakozesa ddagala nange kansooke mbaasikemuko eriyo nengenda waggulu ku lusozi nenoga ebbombo nenoga olweza nenoga akambula nenoga olujjula nenfunaawo omulamula kuba mbimanyiyo mu kyalo twali tubikozesa ng'obinaaba nenzijja nange nembiyenga kiro nembinaaba nemmeka sure nti mbisuulasuula wonna buli omwaka ere ku makyame era baabiraba bali ba victimu bennyini be babbe kiki kino ebyo simulamula olulwanyi ani aluleese bannange abalogo bennyini bebasogwe nange neŋŋamba mbalina nendeeta n'akabaani nenfuna amanda ngasaba walilandira oli nenkakuma kubanga akabaani fe nalaba mu kyaki bakanyonkiza tewali buzibu nze neŋŋamba oyandira oli njagala kukumamuko akabaani kange wano mu kiyumba nzikakane mnongamba tewali buzibu nange nindikawo akabaani nentandikanga okukanyokeza buli kumakya mutuntu kawungeezi nga nkanyokeza mbeera mbalaba nga balaba ndi nange nenteekako wano neneefuula gumite naye ngamba oli akufumbirayo omutwe nawe omufumbira yaki yabigere naye nga nsaba bino mbikola njagala tukati mu society njagala kati kulaba tutuuseewo bano abantu nange tebajja kunnyigira muki mu ttooke era nga ŋŋendanga nange kawungeezi mbalabiriza ngenda nange nenfunayo ettuli emmwanyi ku dduuka nendigula nenzireeta mwanyi zino zebameketa nange neŋŋamba babanga ogenda obulyambwa nange mwanyi zange nga mbeera nazo nga nkera zisuula awo 2
mu kiyumba wano mulyango gufuluma kuba gye nali nkolera eri bya studio babingako naye kati nga nwana ku mulimu nange kakira zisuulaawe mwanyi bbiri nenzira munda eri kati ugenda okulaba babiri basatu bazze ng'emu nga njijjeyo mu nsawo nga mbe neefula agimeketa nga bamekinga bamanya nti olaba amekete mumwanyi yaka yataddewo neziri kati netusooka tubeerawo mu katwawo ne mbafuula bize nga bwentundayo baddayo eri nabo ne kasente kaabwe ne bakatwala eri balowooza nze byenkola ndowooza mbatwalaganya kumbe nze ndi kusiba kakookolo nendyoka ndaba amaloga agaddala kubanga kati baamanya nti kati ono naffe alaika atuki atuloga tasoboka atuli bulala munaye studio n'ekyankalana amanya amalogo nago bagafuluka studio n'ekyankalana bali abaali bagirimu ono wa Urban Records yakyankalana ne Land Road n'asenguka n'agenda ne producer oyo neŋŋamba mponye kumbe producer alina empisa embi yagenda eri teyakola kiti yabandaalayo oli omusajja n'amugamba studio yange evuddeyo mbawonye mubadde nga muyombagana bino biki n'ebintu bingi bye mbadde nga ndaba omu ebitategeerekeka mwe namba koze ekimba gobi omukulu n'akyuka ati n'akoma bweno gye tuli ali mmanyi mponye n'akoma waawe ennyumba yasigala waawo okumanya abasajja balina eddogo ennyumba yabeerawo okumala emyezi ng'esatu nga buli ajja agitunulako n'agenda nga tewali agipangisa buli ajja agitunulako n'agenda kumbe omukulu producer yafunirawo pulaani n'agikola ki n'agikuba omudagala n'agisiba kakati tewali agipangisa natandika olukujjukujju n'ayogera ne Land Road nze nsobola okuleeta ebyuma nembiteekamu omwo netukola studio netugizaawo abaana ne bakola miki kubanga omulimu gukola n'omukyala naye n'abipikinga n'agamba naye kakati obuzibu sirina lenti biki munaye eddogo likola omukyala n'amuwa ennyumba yabwereere nyumba bagiwa producer yabwereere talina nabyuma emyezi emeka 3 atandise okuleeta awo aleese wuufa aleese awo obutebe nga bwomanyi omuntu eyeeyiya aleese awo kalaputopu aleese awo obuzindaalo ebbanga ligenda emyezi 3 negituuka negigwako nga studio mukoze ekyemulemye okukola kumba akozesa ki akola ddogo n'agonza omukyalo oli Land Road n'agonza buli omu yennaawo ng'awulira mu ye ennyumba tewali agipangisa kati bagimuwadde ebyuma ndowooza nadda kulogaawo agenda kujjawo ebyuma omukyalo oyo yennyini n'amwewolera emitwalo ago 2 Land Road mukyala wa kisajja n'amwewolera emitwalo ago 2 yamuwa ennyumba yabwereere n'amuwa n'ebintu bingi nnyo omanye nnyo studio bagiprofinga n'amuwa omufaliso mulambo omufaliso nze nali ngusula nako ne bagusalamu obufaliso obuprofinga studio n'amuwa ebibaawo baawo n'ebintu ebingi nnyo ebikola studio awo ng'omanye eddagala nga likukutta eddogo lyali ly'amaanyi studio bagiprofinga naye kati nga kubulako byuma ne ka TV kenyini omukyalo yali alina ka TV kakozesa wali erimu nako n'akamuwaawo n'akaleese eno mbu akagenda okukola nga screen alina waawo byagasigase kumbe takola kitalina busobozi obwo busobola kuyimirizaawo studio era studio yamala nekola ki neegaana netubeera waawo kakati nze eddogo teryakola eddogo limukolera kubanga waali nze baatuuka ne bangoba olowooza lwaki ddogo andi baali balowooza nawe oli mulogo kuba baalabanga yatuuka ekiseera nekiva ku ddogo n'agamba n'oli Land Road ebigambo omuvubuka oyo atulyamu olukwe muvubuka oyo alina olugambo omuvubuka oyo agenda n'akwogerako bino nebiri kakati twali tuli awo tekyali studio tuli ku kiyumba kuba kati studio teriiwo tuli awo ku kiyumba waliwo producer yajja bamuyita Monster musajja wange producer oyo twali namulabira yeyita Monster Worldwide ali awo atera okuba akubira abano baragga balatigani baani kati yali atera okujjawo ngangulangako ennago ne mugamba eri studio yavuddewo yagenze eri naye omusajja yaŋŋambye yeetaaga producer lwaki togenda n'otandika okukuba ebyuma biri kubanga noono producer ye yadduseeyo Monster ngagamba fit nga mugamba naye tugende ffene nange njirabye nga tutula ku piki nga ntwala producer ono wa kweri studio empya kumbe bandabye nga bakwata mukyalo no bamugamba olabye byo kye tugamba omwana oyo alina enkwe akutte producer akimanyi oli omusajja yava wano bulungi nangoba n'okungoba oyo nangoba kati akwata ate alaba tukola enkambi endala ate n'akwata producer n'amutwala ekitegeeza bakolagana naye ololo n'amuteekamu ebigambo bwebiki twagendayo eri ssaawa nga 10 nakomawo ssaawa nga 3 ez'ekiro kuba twatuukayo Monster yankubiramu awo ku byuma ne tulwayo ngenda okukomawo ng'omukyala azimbye bw'ati nga buli omwana nindiridde ngenda okuyita bwe nti omukazi n'angambirawo imirira kwata ensawo yo kwata buli kimu ekikyo genda nze nkuzaala nkuyita ntya over
bannange nakowadda abali benkwe wololo nangamba ebigambo bwe biti nantabukira nga tasobola kunzikiza de munyonyo ne mugabo zibuvudde kuki ova wa musajja oli yava wano kimanyi yavawo nga tukyankalanye okutene producer n'omutwalayo bulijjo tunoonya omuli wenkwe kumbe bulijjo yeggwe oli muntu mukyamu nyonyonyonyonyo tu nakwata mutabani we namugamba leeta ebisumulizo ebisibawo eri gye mbadde musula n'oyo ajeyo buli kimu ekikye nga nno nsobola kukwatayo kinzijemu ensawo awo biki agaddewo ebisumulizo n'omulenzi abimuggyeko tetukola olukujjukujju n'enkongo ekyo yenna ebakamu kugobye gende ekiro ekyo nenkwata ensawo yange nagenda nkaaba nenenya takisi paka mu kyalo saagala binzijukiza n'okunzijukiza nalinya takisi mpaka mu kyalo ewaffe wali erugazi kubanga wali waffe nusuka kaga ntukayo naye mutwalo gumunga mu 13 nentuke namataba natambula okutambuza mpaka mu kyalo nenga obusungu bangobye ab'omu kyalo bagamba wuyaze njale numa buli kimu obusungu netuka mu kyalo waliyo mukulu wange namulira munangamba naye ha ngabo manyo abantu b'ekyalo bo bakugumya kati gumodde yate ogenda kukola tena ogenabera yote banaye nembiwulira bwente bikine neba kakati okera ku macha nengamba naye mbutufu kati ate eno genti biro biwanvu kera siraba njagala kunywa iwakiri obuugi bwa bitano ndi mu kyalo ndaba bunyo mpulya bunyonyi bwe bukaba nengamba nedda kati omugezo ino okudda ate site nempuliza ebigambo byoli byangamba kolole nyini ku macha nakera kukwata taxi edda city transport omujjawa ninya ntuuka mu kibuga nalinamu 15 okuva awo enamata abantu bandeeta kuba okugendayo kakaaga naye okudda kufite bakuleeta banteeka mu kibuga natambula obutambuzi okuva mu kibuga mpaka eno Makingi najja olulimi nga lwe lugoba enswera ntuukawo ssebo mu kiyumba nga bakoze ne pate balese emizindalo eminene giri gyennyini gino gifululwengi ne base bali aba producer ne munne yafunye ne munne omulala oli yagenzi kati balese pate emizindalo eminene byenkugamba ebyaddala banywedde coffee banywedde ebyokunywa byonna ne kuleti weeri awo n'omukyala yaliwo oyo landlady ne abalenzi nga we balina abalabo nakugambye nga ekiri wali eri masanyu baba bali awo nga bandaba mpeta nno nze nakafufu nga nfaanana n'ensawo yange natuukira awo mu kiyumba n'engwawo nengamba omukyala nsaba kunsonyiwa nakoze ensobi nenkwata omusajja oli producer nemutwala eri ate nga temukutukolagana nabali abantu nsaba kunsonyiwa nga bonna we bali ne bayimiriza ebyuma pu omukyala yali atamidde gwe twakugobye nemugamba mpuliriza nva mu kyalo ndaba wenfaanana nenjala ennuma nsaba kunsonyiwa nsaba mulimu gwange guno nkole ebya studio nabyesonyiye nakoze ensobi nenyenderi nentwala producer naye saagenderedde kugamba nti oba bali amuluko bakyo bakinga mwakitutte nsaba kunsonyiwa nagamba ndoza mukiwide muganda wamwe kuba atuyita fenna yali atuyita batabani be ndoza muwide muganda wamwe wagambye olumula nagamba wow oyo yampisa bubi nnyo ayinza ate okutwala producer nga ate omusajja yangobayo oyo si munnaffe nembagamba bane munsaasire nze siri bya studio nabivuddemu ngenda kuba ntunda njaga yange wano mu kiyumba era eyo sigenda kulingizayo sibaliiko kale buli muntu aba yeetagayo omukisa tumusonyiwe ne bansonyiwe ne bazaako endongo ya pupu nengenda mu nnyumba ng'omutwe gunnuma nenaaba nenebakirawo kati enkeera kunoonya ate wenzija kapita ddamu kugula njaga kubanga transport nali mukozeseza ate okugenda eri mu kyalo nensamu n'emipangapanga neneewolawola biki nenenfunayo enjayi nenziramu kati nsulana mu kiyumba eri mu nnyumba bangoberayo ddala kuba wenakomawo oli mukadde yagamba toddamu nakusula na mutabani wange nsuleyo mu kiyumba kuba gyokolera kati nenzira mu kiyumba nga gyensula gyembeera gyenkolera kirimu ebitulituli emyayo giyingira biki kakati obusungu bwasigalawo bwa producer oli kubanga yangobesa ebyaddala waitawo weeks nga 2 ebya studio nga nabivaako nze nga era njiyitako buyisi bwe nti nembere no mu kiyumba kyange naye nga enjayi nasigala njitunda nga nfuna sente zange eno era nga ebyange bigenda mu maaso nafunayo kashaawo ku Salama Road awo nga ngendawo bampaka night lwali lwa mukaaga ngendayo nga nkola kuyimba biki maliriza kumbe bana abakulu studio bafunyeyo ebyo bagiyingidde baguze omwenge koolo lenali ngenze eri okuyimba baguze omwenge banywedde bayiye n'okuyiwa mwenda mwonna basuddemu emmwanyi biki mbu ba celebratinga
studio bali mu kugigula wakati nkomawo ekiro sawa nga mukaaga mbabuuza bannaye nga muleekaana nnyo ndaba buli omu yeebase dda kuba nabawulirira eri otugamba ngani gwe byaffe wabivaamu dda gwe masikini tolina kyotugamba yo walemererwa biki ne bagamba ne muleekaana era wulira oleekaana ng'ekituufu batamidde baalinga bana bayimiridde oyo producer ne banna abalala bavubuka nga basatu nayitawo buyise nengenda mu kiyumba nenteekayo ebintu byange nalina akasawo mwena nitadde flash biki nenbiteekayo nenkomawo nenzijja nemba nga abayitako nenkuba asooka sirap nagwa owokubiri sirap nagwa owokusatu nenzira ku producer nemukuba zisirapu nga bwe mugamba ate gwe kasajja gwe kankukubire ddala kuba govaako olumbe olugendo tumalawo gwoyagala tugobesa nemukuba sirapu mpaka yayingira sirapu zenga 8 mpaka yayingira mu studio ng'obusungu bungi kati agenda oyingira mu studio ngendo tunawe nti nga bano ate bennakubye sirapu abasooka bakoze ekibazza engulu kuliko omu akutte neki katuulu akutte akayinja saasooka kalaba kati netuva mu sirapu netudda nedda mu vitanti tutandise olwo tebigenda kuggwa bugya naye okuba sirapu kati oli muganda wange Kenny yali naye yabakooye eddanga yazze wali munda yeebase kati bwe yawulya nga vita etandise naye n'abuukayo najja nanyambako n'akuba oli omu bamutala situjingumi tanagwe n'alambala nange nenzirako ono mulali alakuta akayinja nemukuba nankuba akayinja waneeno wano ne watandiko wano omusaayi waliwo n'enkovu nga 4 kati nga mangumi nankuba akayinja ne mangumi kati nze nga sinaba kubuka nti olina ofunayo tuulu ate ekirala tutamidde kati obusungu awo gwambadde gwakulwana nange kati olwo sisiimirira muganda wange oli producer bwe yayingira munda y'eggali yabwe eggalisi kati netusigala ewe noono wakayinja n'oli omulala n'ayimuka waliwo n'owokusatu kati ne basooka bangoba emisinde ekyannyimirira misinde kati nga bangoba bagamba gwe yimiridda oli yali ankuba kayinja nga gamba nze nafakina gwe jaguyimirirawo yimirira otumanyira otya otubuuza otya gwe watugulidde ebyokunywa nti ne bagamba mutamidde biki nenziruka nemmalayo bangoba ndowooza okuvanga wano mpaka ngeri ndowooza kuleeka kakati bwentuuka eyo omusayi nga gujja ebyaddala nensooka nembako wenyimya nengamba kati ate kino bankoze eki ate oba sitaani kyazze bannaayo mwoyo kyo ate ogunyambadde kitegedde nenziruka mu kalwaliro awo nalinamu 12,000 ne basooka ne bandressinga ne bateekako biplasta biki nenfuna pula nengamba bano omukazi nampandikira ekipapula awo nengamba kanzireyo ku studio kuba bwe nina osula nenzirayo nabasanga nga muganda nge balinge bayise ne landiroodi nkugambye abantu bakuŋŋaanya awo atukuba atya oli akaba n'okukabanza nkubyeyo producer avuddeyo ayise ne muganda we waliwo muganda we atali olibba waliwo muganda we omulala amuyisa awo bakumye omuliro awo atagenda kusulawo wano baba bali awo nga nkomyewo gumite waneno n'ekintu nga bansibye nenzija ne mbagamba ngenda ku poliisi mulaba ebipapula bino munkubye mundaba nze eriiso lino ngenda ku poliisi era landiroodi ampisa wampoyeza woyeza tugenda ku poliisi abala bampise ne batandisa okunkuba baagala kunkwatawo nensooka ate nenziruka kati mukudduko kamagezi negangamba kituufu malayo mpaka ku poliisi nengenda wewalumala nenkola statement kuba nalina wano ekiki nga n'ekipapula bamaze okumpandiikira nenkola statement ngudde mu bayaaye bankubye bubi nnyo naye babadde bantayiza bwempitira okuddayo waka naye simanyi oba nadde mbadde njagala abapoliisi omu babiri bamperekere biki ne bagamba tejja kisoboka biki naye wandiika ki statement wandiika wano biki tukuwa reference ne bampa reference saakomawo ku studio nagenda ewa Chali wange nawe nagwa nakomawo ku makya n'ebiwundu byange macyankomawo ndabiriza biki mpaka mu kiyumba nga bakyankudde buli kimu ekyanga abaniga bakiza buli kimu kyonna ne babiyuzayuza bya bintu byange byonna ne babyonoona kati ye mukadde oli gwe landiroodi yali understanding nangamba mwana ebintu ebyo muyera temutandika temuddamu okukola ebintu ng'ebyokulwanira wano ewange kimugamba mami nze nsonyiwa biri badde busungu abavubuka nabagambye biki naye sonyiwa n'asonyiwa kati koolwo kumbe tubali tebikomye koolwo baali bapangira lulala baafunayo abaniga abala ekiro tuddamu netutamirira ne tulwana omukazi nangamba kati nkoze eki ekiwundu ekinaba kuwona kakati nangamba gwe bikulemye kati nkugobye nensooka nvaawo wiiki namba
nenzirayo eri ku restaurant eri wansi gye nali nkolera wali akabaala ako nga oli omukyala yali yampakawo okulya nenzirayo waliyo kyali wange gwe nali nga twakwatagana ne mugamba waayo eri nina amakosa ge nakozeyo naye kansuke mpoyoko wano kati ku makya nga nkira nenvayo nenyambukayo mu lusozi then emisana ku makya ngendeyo mu lusozi nensiibayo ekiro oyo sanga mukaga nenzirayo neneebaka wiiki nga nnamba olwo sikyatunda nabinagu sina nti gyembiguzazi nabyo byennyini sibirina kati awo nga ndi kudduka malogo munayo omusajja yatuukira naye n'alemererwa awantu awo akati bwembeera ye nankubiranga mami nemugamba munaye embeera eganye mami neyatuuka nampita nangamba komawo nenkomawo nangamba nambulirira manyawo okoma tunda njayeyo ebya studio byeso nyumba ali baveeko bikine oli ne wakuvuma nange nemmanya nti oli ne waninnyako ne wakola kikati ntunda njaye yange nenkomawo nno kati awo nembonaabona party 2 nze nina okwera olujja olwo lwonna nze nina okwera ekiyumba nze nina okwoza tooyi byonna abastudio bagikozesa n'ab'ekiyumba kuba kati wano mu kiyumba nkolerawo sasula renti sasula ki omukazi oli ampaddewo naye aŋŋamba olina okulabirira amatwale nenjera olujja muganda wange omugongo ne gulumanzi buli lunaku kumakya balinga bebaseka era ogwe kati walemererwa byokuyimba tosobola olina kwera lujja olina kwoza tooyi nga bwe baddugaza oluusi bali akakola zitakisi ne bazisuulawo nze nga bwe nnongoosa nga nkimanyi lumu nja kukwata ekkubo nve wano ne bapanga kati bwe nabeerawo nembeerawo nga ntunda ne bapanga olukwe waliwo omuyaye yajja n'anyakula power bank ya munna omu ku bo nga era banoonya lukwe omu ku bo n'anyakula power bank ya munnange kati nemmolemerako nyemugamba lwaki weta power bank yono mukwano gwange biki nalemerako natandika zolya biki nempamba engattozi nagenda mami namugamba mami navaayo nagamba mwenze byammwe nabivaako dda naye naggalawo omuyaye nalemezaamu netuddamu era netulwana nemuba ne banne basatu netulwana nnyo noli muganda wange najja nanyambako mami navaayo nagamba nabagaana okulwana kati ate kwolwo nga mutuufu ne power bank atolina muntu ogambira muntu nti tulwanye ba power bank kisegedde kati nga waliwo awo eddagala liri awo mu kiyumba liri awo ku studio kutabuka buli kaseera kutabuka n'abantu buli kaseera tosobola kukakkana mami yafundikira ekiyumba akimenyeewo mu ensula kakati tusoko simbe wakati bwe mwakubiranga baali bakyayo kyabayimbi abajjanga okukola ennyimba baali bakyayo kyanyamanga bajooca studio omusajja yamulema tiyagiteekawo kati oye n'amalogo ge studio yamulema okugimaliriza ebyuma nga tebiggwayo studio negaana okutandikibwa mukadde n'alaba nga studio omusajja emulemye neemulemera ddala n'atuuka n'amugobamu bw'amugobamu omusajja n'alemeramu oyo producer yatugobesa awo mukadde oyo alooka atugobe obulamu bwe lubeerera atunyiigire kubanga oli producer yalaga empisa embi ddala omukazi yali yamuwa ennyumba ku bwereere emyezi nga 6 kuba yatuuka n'agimu emyezi 3 neemulemerera n'ateekamu ebyuma emyezi 3 era ne bigaana n'atuuka n'amugobamu n'alemeramu nagenda ku LC omukyalo ono nagenda ku LC n'agamba chairman nina omusajja gwe nateeka mu nyumba yange naye alemeddemu ngenda mujjamu kubanga nze nyumba nagimu ya bwerere nze njaga kati kuteeka muki bantu balala ne bamuwola okusa najja nfefe nyini nze ne bannange ffe twajjamu n'ebintu ne tumenyamenya bino kuba nange namwinako obusungu ne tumenyamenya ebifaliso byali ya applying nga biki byonna byali ya profinga ne tubimenya ne tubijjayo ebibaawo ne tubiteeka eno mu kiyumba kubanga landlord agambye oyo kati ennyumba ekoze kyemuleme mu bijjeemu n'ebyuma bye ebirala n'abiteeke newuwe byalina buki keyboard nebiki n'abiteeke newuwe nga ye ayiseemu manyi kiyakola ssebo naye yayiteyo n'agenda ku LC n'agamba LC nti nno oyo omukyala ayingidde mu studio n'amenya studio ye ebyuma bibadde bya bbeeyi n'asangamu n'emitwalo gye 18 n'agibba era ayagala amusasule n'ebyuma bye bya studio obusiru obwo tuba tulya essimu nga bakubira omukyala oli mukyala ng'agendayo ewa chairman nga bya ddala ng'omuvubuka gyali akwanda ebigambo biwanvu nnyo omukyala n'agamba bannange bano abavubuka we bati bulijjo we bati omukazi n'atunyiigira nadde waka n'akaaba amaziga yamukabira amaziga kyova omanyi oyo omuvubuka agenda kufa bubi agenda kubonaabona era yafuna neza accident nawulidde bamumenya amagulu bikikati simanyi wa gyali naye yayisa bubi nnyo omukyala oli omukyala n'atunyiigira nanyigira abavubuka bonna nga tewakya kye tuyinza mumugamba ekyumba yakimenyawo lwakulwana naye kati mbadde nkuzaayo kemabega nga oli akyalemeddwa studio kati awo ekiyumba yakimenyawo olwedde nga ne studio yavaawo dda kati okugenda omenyawo ekiyumba nga yatukyawakyawa dda yatukowako dda oli yamuwa ennyumba n'amunyiiza n'atuuka kweresa kati nange gwe yalekera wano mu kiyumba kuba kati nze nali nsigadde oleetanga abayaaye nga buli muyaye ajja ngenda wakakaaga
nga lwako yabayayi ngenda wakakagenda nange nantekako embeere yali enkakali ennyanyaawo ng'akugamba nakutuma kiri nantekako embeere eraga nti gwe nawe syakola ki kati okukulwana yali trigger emenyawo ddala omwe ekyumba ffenna ne bakola ki ne batugoba mwena muve wa ekyumba ne bakimenyawo nesigala mu bbanga ng'ekyana kyembaata sina wakudda kati waliwo sina wakusula waliwo omu ku bano be twali tubeeranga nabo mu kiyumba era nalinako nange ttiimu yange gye nalinga nkubisangamu biki kuliko mamita Kevin nangamba jangu tugende nina kalumu kange gyensula ogira osulakaawo nenkwata ekisawo kyange sina no kintu kyonna nkwata ekisawo kyange muli biki naki neŋŋenda nasulayo wiiki nga 3 ngenda okugira bwe nti ensawo yange yagikutte yagitadde mu store nangamba todda waka nemugamba ate kakati buzibu kinaawo kati eyo nasulayo wiiki 3 naye nga nvaayo olwa nenkoma wano ewa mami nesigala nga ntunda enjayi mu magezi kubanga abantu bakasitoma baalinga batera okujjawo nga nzijjaawo ne ntuula ku mataffaali ne tewaliwo kiyumba tewali kitakyatuwa katebe takola ki naye nga andeseemu awo nga bwatuvuma muginywere eri mu ttooyi ki temunabagoba ddammwe biki kati ezo wiiki 3 omusajja alinayo nangoba nenvaayo nenkomawoegambye dogo simanyi nakumanya nga nino awo wonna nsaba naye nga mpulira nkoyo okusaba natuuka nenkukowa naye nga nina osaba nangamba Katonda lwaki nsaba nga bino bintuukako buli kaseera kitegedde naye nga nina okusaba kati nenkomawo omukyalo oyo bambi muzadde teyangoba yagamba kati ogenda kuddawa yali ku nnyumba ye kuliko kasitowa akasembayo eno yali yalekawo ng'ateekamu ebintu bino ebikaddekadde nangamba sooka ogira okolera awo nenkayingira nga mwensula era oddayo wamami wamami nzizeewaawo wenyini bitabika bitabuka gwe neesibako nampaka sitowa kati kasitowa ako nga mwensula enjayi yo takyanzikiriza kola kikukote sikyagitundirawo biki wabula ngamba wano sikyayagalawo bikwatagana naki nakasitowa nako kaatuuka nekakola ki kakaluba nangamba kati olina nno okunoonya gy'ogenda nenkwata endagamuntu yange nengenda bamanerenda yannyambako yo mwenyini naneeyimirira ne bampola emitwalo 2 bamanerenda ku ndagamuntu nampolena ne bampola emitwalo 2 nengenda eri eyo saidize eyo mu kizungu nenfuna akazigo ka mitwalo 10 nempeweera nentandika okunoonya nno ssente kati nga bwenzikirya waliwo awo studio bagiyita yubudi awo nga bwenzikirya nga waliwo abavubuka eri wamami nga tetukyagendayo ddala waliwo abavubuka awo naye nabo nga bakusosola waka batandika bayingiramu tebasobola kugulako ki bulamu wenenjiyizaawo awo kati ate ku yubudi wenva namalawo emyezi ndowooza nga 3 wenva neŋŋende ne waggulu gye wansanga ku studio waliwo yasulira mu kibira kati wali eri ku yubudi ntuuka ekiseera wagaana eri ntuuka eri eri ku kazigo wagaana nvaayo mbadde ntemyetemyawo nga kugamba ndi wano ku studio wansanga waggulu nga wensula nga wenkolera nva eri wannemeredde nzijaawo ku studio kati olwo bwentandika okubeera kati nga wenina okuyiyiza sitolina kukeera kubeera awo olina okugendako eno olina okuddako eri ebyo byekibira bya juzi wano kati nga nnemereddwa okugenda okufuna eno kati awo nga nsula ku studio we wansiŋŋaana kubanga oli Dr. Powers yannyamba yali akola wali ku yubudi naye baatuuka nayo ne bagigobawo siga nti bo baawo ku yubudi nti bangoba bugobi baatuuka Land nayo n'abagobawo studio nevaawo kati nga tulina kweyongerayo ne tufundikira nga amakanda tugataddeyo waggulu gye wansiŋŋaana Powers n'aŋŋamba jangu eno ne ntandika awo nga ntunda awo enjaaye nga ntunda awo oli omusajja n'enjogera naye yali nnyiniyo n'aŋŋamba tewali buzibu osobola obbeerawo engeri gy'okolamu obulango ojjasulanga awo ne ntandika okusula awo kwe kunsiŋŋaana awo nva eri mu ddogo eryo lyonna emboozi eri nti mmanya ntya nti ndi chosen awo nawona mpitawo mu obwo obugubi wabula Katonda angezesa kuba kati saawa zino mbitegeera kati ng'ompadde kamera eno nga nfunye studio nga mmanya nti biri bye nali mpitamu mu butuufu kwali kugezesebwa naku simanyi nakumanya kati tugenda kutandikira mu episode yaffe eddaka awo nakusinkana omanya otya nti oli chosen otandika otya okukyuka paka wano oleka otya okunywa enjayi kuba bannaffe bali ebagaawe sitanywa njayi seebaka ebitabo biri waliwo ebitabo bya mukyala we ebya katikisimu n'ebirala byeyali yateeka mu kisawo byo byalagawa watambulanga nabyo wabisomanga budde ki kubanga eŋŋumi awo yali etabuse omwana wa Katonda ali atugoberera chosen ono John Ricky Kakaaga nze waliwo bannange bangi nnyo abalaba emboozi ye
abasinga bemwabeeranga nabo naye nga bo direction gye balaba ndala nimbaga nti kwemu alive fe tuli wano kusala musango kujajinga bannaffe nakubagoba tuli wano okutwala kiseeri bannaffe nakubalaga nti bamweno nene baza mukama olwasofa kyeyakatutuusaako nti kati bwolaba omuntu ono kubanga ate bo bannenyanga nti nkukyaza otyanga oli amayirungi ate n'onywera enjaga mu kamera ate begambako ng'onkayanya nga bagamba nti nedda siddamu andi kati olaba eri embeera gye nayitamu awo ku studio awo awe lwafu nafuukira gumite si mu kamera mukka nakugamba ne mu takisi nga kasitoma wankubira ng'alinga munyonyo nze nga nyingira nako mu takisi nali gumite nnyo nno gwakola omulimu gw'amaanyi nze nga nguluma ku dduuka oba wobawa nze nali nasalawo nga kati ndi ku lwange kitegedde nga sagala kumanya obusungu nga bunyize buli kati ninyo nga nsoyomba naawe era naawe biri ebiseera nga twakasinkana buli kaseera nali ngavangako bwaye naye nga mukama katonda nsaba kunzikakkanya nsaba kunzikakkanya ngambeera nkambuwala kwegamba nga ndaba nali nasuulibwawo nga neekyayi in fact era nasuulibwawo kubanga ne bwe nali omuddo ogwo ku kkubo natambulanga nga ngulya ne wabuli wamu wonna teriyo munnange yagamba nti wairi kiroyi kiki oli omuddo ku kkubo bandaba bulabi okuleka gwe nga mmaze nagguleeta na mu kamera nendyoka nfuna solution ate ne mu kamera nagenda okujja nagwo nali nkiraba nti kibi kuma ndi stanch manyi not good nze n'okuva edda n'akakoola nakayige eno nga nfunye ebizibu naye ndaba bubi abali akakoola kati ntandika nti okukalira mu kamera naye nakayita ne mu kamera ndage nti nange sirinaawo sikyali namazaawo nga bwe nakiraga kakati gwe mwana Katonda ali eyo gwe omukugu era ekikufuula omukugu kiri kimu nti osobola okutunulira munno mu maaso n'omanya olugero luli emabega we nga tosoose kulaba amaziga ge fe ku MRive kyetukulembeza nti tutwala obudde bwaffe netutunulira omuntu nga tanaba nakukaaba maziga netulaba obulumi obuli mu maaso ge nekyeyetaaga bannaffe abasinga tebeetaaga bingi beetaaga kwagala kutambula nabo kwongera bazzaamu maanyi kubalaga nti nedda kisoboka kikyasoboka musuba tegunnazikira kakalira okolaba akalika akatini osobola okukaba embeekerera kaba embeekeza ne kaddamu kakanate tuli ku lutalo lwa kukolera Chosen John ono studio era we twogerera Katonda watsa twandibanga episode yaffe eddako tugenda gikola nga tulaga ebyuma bya studio byonna tulina muzira kisa ekyakikozeeko Katonda ayise muye obutajajinga bantu kyeyakulembeza omutima omulungi obwetoowaza obusinga kwe kuba nti oliko waggulu nate n'ofukamirako ko wansi okime ku munno omumpi amina tekyetaaga nti ate no ndowooza atulaze amina ennene Kristo waffe kwagala atulaze nti enjiri bagibulira na bikolwa atulaze nti ensi eno ebitwemazaamu byonna bya bulimba wabula ekijjukizo kyetulireka mu bwongo bwa bannaffe matu ne mu maaso ndowooza kyekirikola ekyamaanyi omukutu gwe gwongedde eddala okungumya okundaga nti ndi Chosen kuba wali emabega mbadde ngera neemulugunya nga mbikola naye nga nkolera mu kwemulugunya kuba mbadde sirabawo obubonero naye kakati ndi mu kulabirako ddala obubonero Mukama ali mu kundaga nti waliyo essanyu mu maaso olulimbadde bannaye nga nkooye nina ekyawandiikibwa wano nabadde nakitegese nja kisi kinene nnyo njagala kukisomamu nga kirireetinga ku mbeera eyo gye nayitamu nga kino kyawandiikibwa bwe nakijjukiranga naye nga ngamba naye kyawandiikibwa nino kituukako kyawandiikibwa kiri mu Matayo Matthew 25:34 Then the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Tusikire ebyatutegekebwa mu matandika. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. I was a stranger and you welcomed me. I was naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Then the righteous will answer him, saying, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? And when did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? And when did we see you sick, or in prison and visit you? And the king will answer them, Truly I say to you,
as you did it to one of the least of those of as you did it to one of the least of these my brothers, you did it to me. Wakikolera oyo wasuubira nti tasaanidde wali okikolera nsi. Then he will say to those on his left, depart from me, you are cast. Kale katukome wali eri. Kati kino ekyawandiikibwa kyampanga amaanyi. Kyekyandeetera okuwerokamingo buli musajja bali abantu bena badde nkunyonyamu eri gundi ewedde. Buli muntu yajjanga gyendi nga nzijukira kino kyandinga ku mutwe nali nakiwandiika ne bina wandika nga nawandika mafya 2:3 bwe najja nga ndi mujala bwe najja nga ndi bwerere kyewuunyisa nga tutuuse ne mu maaso ge Yesu nga tumubuuza kati ate twakuyamba ddi twakulaba ddi ng'oli bwerere mwana wa Katonda olaba ddi omuntu ng'ali wuluuza Yesu agenda kujja ddi agamba embunyamba ye nga ye kubanga ye kabaka kitegeeza buli lw'okola ekintu eri oyo n'okola ekisa oba okikolerani bino agamba tulisikira obwakabaka bwa Katonda. Kitegeeza this is the time fabasika sijja kwogera bingi nnyo kubanga siri pastor naye nze nkubulira engeri gye mantegeddemu kino ekigambo n'engeri gye nkireetingamu mwana wa Katonda ankoledde studio. This is talking about you. Waliwo baganda bange abampadde vest, waliwo abansala enviiri bakoze ekintu eri oyo ekyekisa era waliwo atulindiridde weewaawo tuli mu lutalo lwa kutondawo studio era tegenda tondwawo ebyuma byonna kwano gwaffe omulungi yatulaze nti enjiri lokole munnaffe yatulaze nti enjiri erina kubeerawo lwa kigambo na lwa kikolwa si lwa kigambo kyokka. Oyo enjala gweruma tomukomerera njiri mu matwa ajja kukuviira mu ŋŋumi soko omugulire ku kigaati kya 5 olwo omubulire obulungi bwa Kristo. Sanza asula bubi talina kyakwambala gwe gatteewooza okya na bwokya engoye zifuula bisiimuula wabula omugamba bona agenda wa Kristo ajja kuwa ekyokwambala soko omuleetereyo ekisuuka ekisaati akyambale ne Kristo talina byakwambala. Kankiddemu kuloza kati Kristo bamukomera no ku musalaba bwe yaguvaako goza ebyambalo bya muziikamu byavaawo ye kakati we yazuukira goza byayambala byagenda nabyo byavaawa. Waliwo abamwambaza beera omu kwabo kituufu kifumiitirizeemu gwolowooza yabijjawa ffe twamwambaza abaalina omutima ogwo. Tugenda kukomawo mu mpaati yaffe ey'okubiri ey'okusatu twananisi yange weeraba.